Olwaleero omumyuka w'omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa akubiriza omundi gw'ogusookedde ddala era olutula luno lubadde lwa bbugubugu gavumenti bw'ereese ekiteeso ey'ensimbi ezisoba mu Kawumbi kamu nga zino zigenda kuyambako mu kuziika abadde sipiika Oulanyah yafa gye buvuddeko. Minisita omubeezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi yayanjudde okusaba kuno eri Palamenti bwe badde etudde mu lutuulo olw'enjawulo minisitule zireete bye zigenda okusaasaanyizaako ensimbi mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. By Uganda shillings 1,812,726,300 to facilitate burial expenses of the late Speaker of Parliament, Right Honourable Yakobo Lokoli Oulanyah. Minisita Lugoloobi annyonnyodde nti ensimbi za Palamenti gye buvuddeko zaali zaasalibwa kale nga wabaddewo obwetaavu okuyisa embalira y'ennyongereza ey'amangu Palamenti efuna ensimbi ezigenda okukola ku kuziika kw'omugenzi. Nnyonnyodde nti emergency eya Parliament ssente ezisinga twazitema 40% olw'ebizibu bye mmanyi obulungi ebyagwawo ebya COVID. Ssente ezisinga twazitema ne tuzitwala okulwanyisa COVID n'okusitookinga ebyetaagisa mu malwaliro agabadde gajjanjaba abalwadde. N'olwekyo Parliament y'emu ku bitongole ebyakosebwa ennyo budget cut era tewabadde na ssente ziyinza kumala, tewabadde walina ssente zifaanana bwe zityo zisobola kuyamba ku mbeera efaanana bweti. Okusinziira ku tteeka eriruŋŋamya engeri sipiika oba ababaka ba Palamenti ababeera bafudde nga bakyali mu bifo ebyo gye baziikibwamu liragira nti sipiika bw'afiira mu ntebe ebitundu 30% eby'ensimbi ez'omusaala gwe z'abadde agenda okufuna mu mwaka omulamba ze ziba zikozesebwa mu by'okuziika kwe. Minisita Lugoloobi erambuludde nti etteeka lino n'ensimbi zibadde zeetaagisa teyabeetegereza kyokka kye yategeddeko nti Oulanyah agenda kuziikibwa mu bitiibwa by'eggwanga era gavumenti okuziika kwe yakweddiza. Kyetutunuulidde ze details eza biki ebigenda okukolebwa omuntu bw'abanga afudde n'abamuwa state funeral. Kaakati ono yafunye state funeral gye bamwakodinze. Kati state funeral gavumenti olweba etekinze over olwotuva mu tteeka lino erya Parliament eryaffe ffenna n'agenda mu mbeera erya state funeral. Amawulire leero galaze nti okuziika kwa Oulanyah kugenda kusaasaanyizibwako obumbe 2.5 okuli kampuni egenda okukola ku by'okuziika eya A+ Funeral Services egenda okusaasaanyizibwako obukadde 226, akatiko k'ebyensimbi kagenda kusaasaanyizibwako obukadde 248, ebyokwenda bigenda kusaasaanyizibwako obukadde 158, so nga ku lunaku olw'okuziika ensimbi akawumbi kamu n'obukadde 10 zigenda okusaasaanyizibwa ate ng'amafuta gakusaasaanyizibwako obukadde 124, so nga ababaka ba Palamenti ava mu bitundu bya Acholi bakusaasaanyizibwako obukadde 312 ezitamanyikiddwa kye zigenda kukola kituufu. Tukitegeddeko nti n'abatula akakiiko k'eggwanga akola ku kuziika kw'Oulanyah bagenda kufuna ensako ya bukadde 5 okumala ennaku 5 okutuusa omugenzi lw'anaaziikibwa. Kuno kuliko n'ensako ey'omukubiriza olukiiko lw'omukago ogw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa n'omukuumi we ssaako abakulu mu magye abagenda okwetaba mu kuziika Oulanyah, abakuumi baabwe n'ababavuga okuva ddala ku ranka eya genero okutuuka ku lutenanti. Minisita Lugoloobi agambye nti ensimbi zino ntono nnyo bw'ogeraganya n'omuntu agenda okuziikibwa. Ebyo byonna bw'obigattagatta okiraba nti akawumbi akamu mu obukadde 8 si ssente nnyingi nnyo olw'emitendera egigenda okuyitibwamu nga kuliko n'okuva okutambula okuva mu Amerika, ebintu bingi nnyo ebiri involved. Zo ensimbi obukadde 312 ku mbalira ey'okuziika Oulanyah ezaagerekeddwa ababaka abava mu bitundu bya Acholi Zibatabudde nga bagamba nti si beetegefu kusasulwa kuziika muntu waabwe. Acholi woba olina omufu mu nnyumba ate togenda kusaba ssente ozikozese, nedda gwe nannyini mufu okwata ezo ssente z'olina n'oziteeka mu kuziika mufu ne mu kulabira abaana b'omufu. You are lobbying for money on your personal basis. Do it in your personal capacity as the MP for the particular area, but not in our name as APG. We have had several meetings as a Acholi parliamentary group on the same matter of the burial, but nothing was discussed in terms of how we should either receive money from government or money should be given to us as a Acholi parliamentary group. Bano abatali bamativu ne ssente wa kabondo kaabwe Acholi bagamba nti baamutumyeko kugenda bamukulembeze wa ggwanga kusaba nsimbi zino. Wabula omubaka Acholi ategeeza nti ensimbi zino zigenda kuyambako mu kulongoosa enguudo ezigguka Oulanyah gy'agenda okuziikibwa n'okusasula abazinyi abagenda okukulembera omulambo gw'Oulanyah nga guleetebwa. The budget submitted is 235 million for the local content bit of the burial. The bola dancers,
the roads and all that. So there is nothing like the money for APG. Wabula omubaka wa Butambala era minisita w'ekisiikirize Muhammad Mwanga Kivumbi agambye nti newankubadde ng'omugenzi yeetaaga okuziikibwa mu bitiibwa naye ensimbi zino zisiddwa mu nkola ya kivandulo. Sandyagadde Oulanyah gwe mmanyi ovolo ebintu byonna bye twamala wano nga tuyisa Palamenti yayinsistinganga buli kimu kikola ng'osinzidde mu tteeka okumuwerekera ne ssente zitalese mu mateeka senga abadde mulamu kyandimulumye nnyo. Naffe abamu ababaka tuziraba ng'ennyingi ffe abasiraamu tukimanyi omuntu aba afudde so ssente zino zandikozesebwa okuyamba abakyali abalamu so nze ng'omubaka ndaba nga zino ssente at least twandizikozesezza oba okusetting up eddwaliro oba health center mu district ya Omoro. Ssente ziri waggulu nnyo n'otugamba nti kampani miliyoni mmeka nokabayo omutemwa guno gw'ababaka bava mu kitundu gundi kati oba ogamba buli mubaka anakuwadde alina obusobozi ovuga emmotoka ye n'amafuta ge tugende tukole ki tuziike. Yuda Musisi, BBSKATI, Ageesigika.